Nti omwana ayitibwa Kasumba Juma tanafa mpuliriza ebya Alien Skin si birungi abawagizi ba Bobi Wine kye bamukoze. Details njina mmasawo njagala otule wansi kakatambe ngenda kubanga kupingira kabagezi bokka njagala okawulire bulungi nnyo ate nga Ebya Kasumba Juma afudde batana bakufa leta emaze nevaayo entuufu ku nsonga za Kasumba Juma gwe bakwatira e Saudi Arabia ku lw'enjaga. Kale nga wali nkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like kabenga kasotambula katokere omuntu yena yandagadde kumanya kweno information naddala abaana ba Nuupu abana ba team Fangon Forest wamu n'abaana ba team Kasumba Juma bagala Kasumba Juma okuvaayo mukomera e Saudi Arabia. Kale nga nyongera okujukiza abawanda jazzes bagamba go benanga wetaga jazz eziri original eziri ku mutindo eziva e UK first quality class 11 bazirina namba zaabwe 0074375937 by inboxing ku WhatsApp bajja kuba bakufunira emijozi ejiri original wano mu Uganda wokka. Atenga hajimiti ya kujukiza go wenanga olina ebizibu namba eriawe sembere 15 mu inboxing ku WhatsApp akabox ke kali awo so mu inboxing ajja kuba kuyamba. Kale katuyongerere na mawulire gaffe agalero olunaku olwejjo Alien Skin yabadde n'ekivulu emubende kati emubende side kakele wano abadde ku emubende kagadi ekivulu ekyo nga kyabajuziza abantu fine webale Alien Skin okubeera nga ojuza abantu bakyamwagala naye nga alina ensobi gye yakoze nga aperforminga yageze n'ayimba ng'agamba abantu nti no mbu ngenda kuzina naye si bya mpaka si bya mpaka osege kati yageze n'agamba ngenda mbu watuli mu struggle naye si bya mpaka abasoose bana babera mu maaso bano ba die hard fans baase bayogedde ne bagamba bya mpaka si bya mpaka osege kati we yazemo okyogera kyaka abantu babuuse ne bategeera nti nonno ayagala tukozesa ki ensobi era we yazemu n'akyogera tuli mu struggle naye si bya mpaka era owulira abantu nga bagamba bya mpaka sebo era ka video ngenda kubanga kupenge njagala obere very keen zino ensonga si bya kusaaga njagala owulirizemu by the way ojja kukola ensobi eyo osobola okugenda n'oyogera abantu we bati for example ogenda n'obyogerera mu bantu b'e Kampala omwana ajja kukasukira ecupa kukuba ecupa ku mutwe osegera which is not good. Ebya struggle obanga ebya struggle gwe tobirimu yadde ngoli mu bibyo toyingizamu abaana ba Nuupu osegera omukimanya abaana ba Nuupu beba team struggle osegera kati ate kugenda gamba abantu tuli mu struggle naye nga si bya mpaka osegera ate ng'omuntu abadde n'obuzibu bwe alina buzibu just aze kuwagira kuba nti oli ghetto youth gwe noyagala omulaga nti no oli wa kitalo nnyo naye nga si kirungi. Alien Skin obanga oyimba fine tunyumirwa ennyimba zo nganze personally nange manyi ennyimba zo nyingi nyimba nyingi nnyo pambi toyingizamu ebintu bya politics ate bya Nuupu osegera soko olireka na katambi ka Alien Skin birenga nkomawo n'Ebya Kasumba Juma. Kasumba Juma ebibye si birungi. By the way eno information nange mbikoye abasinga bagamba wanda otugamba mu Kasumba yafudde biki by the way sinaba kuvayo ne ngamba Kasumba Juma yafudde nagambe ntino bamusibye naye ayina chance ezibiri either okuwona oba okufa wala waba awonye bagenda musibe emyaka 25 oba fine ya billion mwezi za Uganda whereby tukimanyi bulungi ne mafia n'abasazeewo kuyamba ezo sente tasobola ziweezinga fine simanyi basobola ziweezinga naye era nga ziba nyingi nnyo okubeera nga olweezinga ezo sente kati olina okufuna billion emu ofune ba lawyer biki okitegera ekintu ekyo naye nga bavudde ne bakola clarification waliyo okusekaddamu omu okusinzira wali mu nsi ye okusinzira wali eri e Saudi Arabia yavuddeyo nakola clarification n'agamba nti Kasumba Juma akyali mulamu just yetaga abantu era mafina yakyogeddeko n'agamba wanawuliddeko bamafina yabadde ku live nga bamugambako ebyo bintu bya Kasumba Juma nga bagamba nti no singa bafunayo omuntu ali trustworthy Saudi Arabia nga olaba Don Muhammad ngina mu example yadde mumumanyi n'ogenda n'oyogera ne Don Muhammad amanyi kale Saudi Arabia n'ogenda n'omugamba bannange tuyambe wano na wano okitegera ekintu ekyo baba basobola okukola ki okugenda mukomera ne babuuza omwana bamusibidde ki okitegera kozi bintu bibiri tambula mu mawulire tebagamba togamba nti no ogenda bajja kugaba bajja kusiba nedda kozi bine ebintu bikize national matter katwe byatuuse ku internet okitegera ngenda kwambalekera katambika kakono omusajja yavudde na clarification ya Kasumba Juma mbere nga akomawo n'ebirala.
Amanya mpitibwa Henry Geoffrey Muwonge kye Initiative Uganda. Ndi wano clarifying era okwongera okusaba assistance ya government ngambagamba nti omwana ayitibwa Kasumba Juma tanafa. Mpulirize ebigambo byange bino bitambuze bituuke ku maama wa Kasumba, bituuke ku government, bituuke ku buli ssekinnoomu yenna. Tusaba nesse kusaba yenna omuntu yenna asobola okuyimirira government eyimirire abantu ssekinnoomu abali mu government abatwala ebifo ebinene ku bankuba kyeyo. Tubasaba n'obwegendereza n'obwetowaze obw'amaanyi nga tubasaba mukwatagane ne embassy ya Saudi Arabia muje empowering okusobola okulaba nga tutasobola mu bwa Kasumba Juma. Olunaku lw'ejjo yabadde alina okubeera ngattibwa. Juma teyasobodde kuttibwa lwa nsonga nti persecutor teyalabiseeko. Kati bamulindirira essaawa yonna, kitegeeza eyo chance y'amaanyi gye tukyalina okulaba nga muganda waffe ataasibwa. Wano nno wensabira gavumenti y'eka, gavumenti ya Uganda, tusaba omukulembeze w'eggwanga, muganda munnaffe ono bagenda kumutta, munna-Uganda ono maama we agenda kusigaza obulome ku mutima, ensi egenda kusigaza amaziga. Yes, yadde ensonga z'omwana ono ziri mu grade esembayo okubeera nga tayinza kusimatuka, naye nze nzikiriza wasobola okubeerawo enjogerezeganya ey'enjawulo. Ntambuliza vidiyo eno, mpulira amaziga ku mutima, mpulira ennaku eri omwana ono. Bannange sikirabangako embassy neerwana neetuuka ne ku extent yetusaba twongere okulwana wamu. Bannange embassy ku luno ekoze, tukkirize tugaana abasajja bayeewo omubiri, abasajja bakola butaweera, batusindikira amameseji. Embassy yaffe ye Saudi Arabia wano mbawadde credit, mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lw'okulwana okulaba nga muganda waffe afuna obuyambi. Kati ne gavumenti yeeka bannange ebintu mubiggyemu omuzannyo, ebintu mubitwale nga biri serious. Mama Betty Amongi munna-Uganda munnaffe wuuno agenda kufiirwa obulamu, teyamanya, teyabitegeera, tomusalira musango. Okufa si ye alibadde solution yokka. Bannange tambula mukomeo mugamba mutya the moment yabadde yanna competitive mama talekerera mwana we ne bwe kibaki mbeera kweno live nembabuulira enkya n'eggulo. Thank you bro. Mbeera ku live nembabuulira enkya n'eggulo nti nga tonnakola kintu kirala kyonna, lwana Katonda abakuwadde ezzadde olikolerere. Lwana oyise abaana bo mu bizibu, lwana oteekeko abaana bo security.